ekiri e Masaka bannange naye nagaana okuddamu okukola mayawule g'e Masaka naye nakoma gooli eyali yabba ssente z'omulwadde akadde kano ate omuyimbi omulala gesobodde okuba ate nga nfuna nga bagamba nti omuyimbi ow'e Masaka asobodde okuba ate nga abbye ssente z'amabugo byonna nga bitambudde olunaku olwajjo Osiwentete yankubiddeko omukulu oyo era nga bamperezaako n'ekiwandiiko nga kiriko reference number eri SD reference 03-29/0-20 ng'omusango okufuna ssente mu lukujjukujju oba emitwalo 5 nga suspect omuyimbi bamuyita Best King nga complainant bamuyita Jumba. Aya basi abe Matete mutukoledde eggulire ulire embeera nga bwe yatambudde omuvuka ategereddweko erinnya lya Vincent Kalema eyakazibwako erinnya Best King yasobodde okuba ate nga alimbye abatuuze b'e Matete Sembabula b'Entete bonna nga mwe muli n'omubaka gwe bayita Anifa Kawooya n'asobola okuba ate nga baggyeko ssente. Ayaya abayimbi be byatandika bitya embeera nga yatandika omusajja ono Best King yasobola okuba ate nga avaayo ng'ayita ku mulugo gwa Facebook abantu b'e Sembabule balina WhatsApp group ze bakoleramu ebyenjawulo kati era eddoboozi lino sooka oliwulire nze nje nkubuulire we byatandika bwe biti. Muganda wange ki ekiriwo bulamu bugamba ki nze ndembiyongopero binkutte ka bebi kange ak'emyezi 4 kanfuddeko ali mu ddwaliro Mulago abadde amaze wiiki nga obulwadde bumuluma nga tumuwa ddagala ganda tewamuwumuza nga ndaba ali bubi n'agamba tamusobole musayi gumuweddeko okutuuka Mulago ku geeti nga guweddemu ng'amaze okukala bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi naye wa booda atusabye emitwalo 10 okutuyamba atuleetera omulambo ku butaka kati bye tulimu tunoonya kasente kuguleeta muganda wange konna kolina oba 10 oba mmeka saba ku buyambi bwammwe mukulu wakuziika nkya ssaawa 2 ne waffe ku butaka. Aya basi awo lutandika wuliriza abayimbi bagezi nnyo embeera nga sodde okuba ate ng'etambula omukulu ono nange kwe kumunoonyako okumubuuza embeera etambudde etya bye boogera ssebo nti wabbye ssente z'amabugo abayimbi nedda nenga lwaki uno mukulu amanya abeera omukenfu Best King Uganda embeera eriwo mugiraba mu mawulire ebigambo bitambula ku media naye nga embeera sindala yonna obagamba mbu kimpalana za byabufuzi bangi bagezaako okunzitira erinnya n'okunzitira future naye nga ate bigamba mbu oba ninakyo bati just byabadde biwanvuwanvu kati era bikyali biwanvu ebintu bino abawagizi bange nyongera obategeeza nti wano ku muliraano gwange waliwo omukyala kumpi yafuuka mange kati muwala we nga bamuyita ngwe bamuyita ani omukyala neighbor ogamba bamuyita mukyala Kibira mukyala Kibira muwala we yagenda n'afiira omwana awo omwana n'afiira ne bamutwala ku ddwaliro e Masaka okufuna omusaayi n'afiira mu kkubo nga batuuka ku geeti e Mulago omwana nekagwamu bwe gugwamu basala amagezi okuzza omulambo owa booda n'abasaba emitwalo 10 okuva e Masaka paka Matete okutuuka Entete mu kubasaba emitwalo 10 beekubakuba mbutuufu nga ssente tewali ng'embeera yakyali mukalu konze ne mpagamba ate nga mbutuufu nange ndaba kinkwatako no neiba wange yafuuka mange tulinga ba Luganda ne ŋŋamba nina gurupu yange erimakulembeze WhatsApp leka ngende nkuve y'akalango tulabe oba tunaafunayo ng'ogenda obakolamu akalango ng'ogenda mu WhatsApp group nga ngenda mu WhatsApp group ey'ebyobufuzi abannasembabule ab'essembabule n'obakwata ku mutwe ne mbagamba nti kaakati bannange nfiiriddwe omwana kitegeera kubanga oli abanga mwana waage. Aya basi yoyo munywanyi waffe Best King yayita ku WhatsApp omulimu bakapaaja baani bonna nga bagamba nti afiiriddwa ne beesondasonda akasente ne ziwera emitwalo 52 kumbe nti yali alimba akadde kano poliisi eri munoonya. Ayongerako n'ategeeza nti WhatsApp group mwavaamu emitwalo 10 era balansi yamuteeka ku mumwa
ulire emboozi nenkyeyambaza ekyabali nkyeyambaza naye nga ntaasaba nokubaza ngamba naawe oba olina amagezi gonna salata atulabe saali nabo tebankola bubi nga bakwata kasente nga banyamba nzibuukiriza nga nkwatako emitwalo 10 egya transport kuba bano zebabadde baagala nga zibawa nga maiti ereetebwa ku kyalo ekyo nga nakyo kiggwa ne ŋŋamba nti embeera yakwetetenkanya bo bansabye 10 ndibawadde kuba nange nasabye kuti ku WhatsApp kwe bayita okuba ate nga abagezigezi mbeera ya karantini naawe mumanye emirimu tegitambula bulungi akasente yakalya akamu n'agendako mu studio n'akokoleramu ne mini 8 MP agambye nti Anifa Kawoya yamukoleramu n'akayimba kubanga bano bo baali beetaaga emitwalo 10 nange embeera siyo eryawo ennongi balance n'enamba kankoleki kokakozese nkakozese nengira nawedde nalina ebizibu byange nange ne bigenderaawo ng'omusajja ne biggwa bwe bityo ne biggwa bwe bityo kati wano ne bawandiika ne bagamba nti ekitegeeza wafeza abantu ne bawandiika ne bagamba nafeza abantu naye ng'omuntu akuwatya amabugo n'akomawo agabanjula aba akuwoza embu ogenda kuzza magoba wetwogerera aliira ku nsiko esimu akwata z'amanyi ne poliisi emunoonya nkubiddeko osi w'entete wuuno ategeezezza nti bamunoonya abamulabako Best King ensonga eyo eyimiridde etya mwamukutte oba temunamukwata namukwata ensonga eyimiridde etya mukama wange osi yerwani akyali ku nsiko akyali ku nsiko ndowooza owulidde awo nno neeyaloopye gwe bayita Jumba mufunyeeko okutubuulira ensonga zino zikwatagana ku ki omuyimbi yabbye ssente z'amabugo kituufu bagambye bazaagala ez'amabugo kyavudde ku muugube saako n'obu kubanga okubaswaza si kubaswaza kokka yaswaziza n'abavubuka abali mu myaka egyo toyinza kubeera mu myaka egyo emyaka 26 eweeteekako ekikolimo nti wazadde omwana awezezza emyezi 4 akulemeredde okujja mu ddwaliro ng'afudde nti weetaaga emitwalo 10 nze omu yakulembera mu kaweefube eyo ku media center zonna ez'omusemba bule ne tumukuŋŋanyiza kubanga yabadde active nnyo ku groups zaffe zonna ne tumukuŋŋanyiza ssente emitwalo 2,215 kakati oluvannyuma lw'abantu zimuweereza ne bagamba bannange muzimuwadde naye mutukiikirire mugende muziike ne bampeereza emitwalo gyali ng'esatu ng'amaze n'omuweereza ezange teeka mu ntambula yo amafuta genda otukiikirire oziike nagenda okusimbula naŋŋamba tojja kubanga okuziika twamaze embeera eriwo omwana tumuziise nga bukya ku makya neŋŋambye ye nga kibi nnyo nti kale nze n'embivaako abantu b'oku kitundu bennyini be batwetedde amaloboozi nti yali tazaalangako mwana yali talina muntu yenna gwe yali alinako omwana era tafiirwangako oluvannyuma lw'okusituka n'eŋŋendayo aya basi bamuyita Jumba Jona yambulira ensonga zonna wabula Best King namubuuza ku nsonga zino eza ssente n'agamba nti beyajjako ssente omuli Anifa Kawoya MP w'emawogolo eyo omukyala gwe bayita Begumisa bannabyabufuzi bonna beyajjako ssente tewali akomplaininga naye bano abaagala abatafunye mu WhatsApp ne bakomplaininga wulira mu gurupu nafunayo obusente tebwali bungi kubanga abantu era baalinga 5 kuba bagamba nti wafuna emitwalo 52 n'ekitundu bwe kiri era bwe kyali naye ng'abaazimpa tewali n'omu yansabye wadde 10 kubanga Honorable Anifa yampa emitwalo 2 Honorable Kwagala nampa emitwalo 5 Honorable Begumisa nampa emitwalo 10 waliwo n'omukyala aligweru nampa emitwalo 2 ze ssente abampa bano abanvunaana tebampa wadde 10 just bayagadde nzire ku ludda lwabwe ne balaba nga si byendiko akadde baagala kudda ku ludda lwabwe lutya balina oludda batimu Begumisa kubanga ababe bantambuliddeko ennyo kati balaba nga si kyukakyuka ate nga walinze nkyasiza okukyankalanya mu gurupu aya basi yagamba nti byabufuzi omukulu gwe bayita Jumba ategeezezza alimba we byatandikira alimba bakulimba nze Begumisa nange ng'omuntu nze simuwagira nze mpagira Kwagala Agnes era gwe ndiko Agnes Kwagala yamuweereza emitwalo 5 mu 12 ndwala 5 nezijjako Begumisa ne kampani ye bamuweereza emitwalo 10 Honorable Anifa Kawoya yamuweereza emitwalo 10 omukyala mukwano gwange ali bweru yamuweereza emitwalo 21 kubanga bwe yakiteeka ku foramu ye yennyini n'ambuuza n'aŋŋamba Jonani gwe mukwano gwange omwana oyo tumuyambe ne mugamba badde active nnyo mukwano gwaffe muyambe kati kye yakola n'amusindikira ssente n'azijjako nange kennyini nemuweereza emitwalo 2 n'ekitundu bamuweereza ssente twagenza ozigattagatta ffe ze twamanyako nga ziri emitwalo 5,215 aya basi yabayisizzaamu amagezi mu karantini eno omukulu gwe bayita Jonani ayongerako n'ategeeza nti bakwataganye ne poliisi LC
ulira bino twatuuse ku kitundu tubuuza maama we n'akaaba amaziga n'agamba omwana wange yeetaddeko ekikolimo tazaalanga ku mwana ne tuyita chairperson w'ekitundu n'aŋŋamba oyo abalimba mumunoonye ne bamukubira essimu ekyavuddeawo essimu n'agijjako ne bagamba mu kifo eky'okugamba nti abantu oluusi balemenga okuddamu okubba ng'abantu abalala mugende ku poliisi mu ripootinge kwe kukwata ekkubo ne bye n'abadde abo tugenda ku poliisi y'Entete ne tumugulako omusango gw'okubbisa okujjukujju poliisi kati eri mu kumunoonya. Aya basi reference eri 03290622 ye reference bwetambula. Ayaya abaloopa omusango bagambye nti baagala poliisi wakiri emusibe emyezi 6. Twagala ssente ezo azikomyewo kubanga yazijja ku bantu kujju ate bw'aba tazimezaawo twagala poliisi ekole ekisoboka kyonna bw'eneemala omukwala bamubonereze ate omulambuzi asabe bwekanya abavubuka abalala balabire ku ekyo amaleko muwaakiri mukomere emyezi 6 ekyo kinaayikiriza abalala obutaddamu. Aya basi oyo yejjumba bwantegeezezza era ategeezezza nti abali mu kaweefube n'omukyala gwe bayita Anifa Kawoya mbu yabadde agenda musiba ng'amugamba nti lwaki mwannimbalimba okunziba. Olira bwagamba soso kunkubira essimu yabaddeho naleba Anifa Kawoya ate gwawagira ennyo yona nigwe weegatta ne Best King okunziba nemugamba nedda nze seegatta naye wabula bwe yategeeza n'atulaga n'ebifaananyi by'omwana kwe kwagala tumuyambe kangendeyo noonyereze era nze okugenda nagenzeyo pulesa ya Honorable Anifa Kawoya olwa ssente z'emitwalo 10 gye yamuweereza ng'omuwagizi we ate ng'ayagala kukozesa ekifaananyi ekyo kubanga ali mu mateete ali mu ntete ali mu mawogola ate okulaba nti yabbe abantu ekifaanagana bwe kityo. Aya basi bino byemateete Sembabula omuyimbi ssente z'amabugo yabalimba nti afiiriddwa kumbe yali abasiba Kawero ebya kalantini mugimanyi emirimu gyonna uuna alira ku nsiko. Ababandoopi bo baagala nkumewo emitwalo 5 direct naye ng'akakodyoka baagala nkwate ssente ezo nabo bafune we baliira kuba bo bamaze mu gurupu ebbanga tebalyangamu ate nze saagenda mukulya jasiti kino kyali kizibu naye baali mpadde 10 zokka ne batongeramu nali nja zikwata nziwa omukyala nsigale nga siina naye bano baagadde kunzitira linnya naye bwenjogera buno obudde bali mu kunjiga naye bali mu kuyiga. Akadde kano oli waggwe? Akadde kano ndi wala muganda wange ate basobola kunfuna kuba obudde bwonna nange situdde ate nga ndi mu kusala mpenda nabagambye omuntu amanyi nti ssente ziyampa zimuluma ayogere nti nze Honorable kwagala nakuwa emitwalo 5 nti kwata Honorable begumisa nakuwa 10 nti kwata ke 10 ekitegeera naye bwe nayogeddeko n'abakulembeze abampa akasente ako bo bagambye tebagala wadde 10 bapanga omuntu naye kati ate bano abantambulirako bajumba jona nisitegeera kike baliko. Aya basi ensonga z'abayimbi b'e Masaka yabakutte ku mutwe yabategeezezza mbu simufere era simulimba Best King nti siina gwe nafeeza ate siri mufere ate sisuubira kufera wabula yali mbeera ya kalantini ng'ereesa obwavu ate nga sigamba nti ndimukuyamba banneyiba kuba nina omwoyo gw'eggwanga nange naawe newobeera gwe abanike oli agambye nti nina akazibu ka mitwalo 10 n'osobola ogimufunira kasigadde weeyi ng'ekiri muganda wange. Abawagizi bange bonna mbeetondera olw'amawulire ge muwulidde ge mulabye mu mpapula z'amawulire ebiri ku social media nti munsonyiwe si enkola yange naye just omutima ogw'ekiyambi gwe gundeetedde ebyo nensobola n'okwekubako kyesaalye olw'embeera ey'okutaasa abantu bange naye mbategeeza nti ndi wamu nammwe mubeere bagumu eyo embeera yonna omusajja alina okugiyitamu. Aya basi ensonga oziwulidde nakano kasembyeyo naye poliisi egamba nti bagirekedde obuyinza okunjigga nkomyewo emitwalo 5 ate ngende mu maaso gaabwe mbeetondere naye ate mubanvunaana tewali yampadde wadde 10 kati nange ebisobedde abampa bagamba tetwagala tukulinaako buzibu. Kati embumpimpyo oliira ku nsiko bwe kiri muganda wange banteremu essaala bakuteremu essaala kati ffe lwaki totuwadde ku mabugo naffe ne tulyako ne tukusabira n'abulira awo ez'amabugo Best King yalidde ez'amabugo ne bitambula bwe bitya mawe obuulidde gwe obitegedde otya sebo agani agamba atya ogamba otya aganike kiriya gwasinga banga okukolera waako oyo ono tone werubumba wabula omusajja abadde yeeyiya mutuufu